nga wakatuuka mu kifo kino enkyaleero obadde osobola okulowooza nti luno lusuku olulagajjaliddwa. Luno wabula lwe luguudo olumanyiddwa nga Mukudde nga lusangibwa mu Nyendo Ssenyange Division. Luliko kilomita 4 era nga lutambulizibwako ebyamaguzi okubitwala mu kibuga Masaka n'ebitundu ebiriraanyeewo. Gamba ng'abasuubuzi abava e Bukakkata, abaleeta ebirime, abaleeta embaawo, abaleeta amanda, agasobola okuyingirizaawo ekibuga kino. Oluvannyuma lw'okwemulugunya okumala akaseera nga tebayambibwa, abatuuze enkyaleero bazibye ekkubo lino era kibadde kizibu nnyo okulikozesa. Buno obubaka abantu babukola kutuusa mesegi eri abakulembeze. Abantu kye bakoze gye kiri tukikoze nga tukikolola gavumenti. Njagala kyeyamani ero sifiri ajja atambule n'ebigere ave wano atuuke wali bw'atuuka emitala wali nga tajjudde ettaka ngenda kumuwa emitwalo aga. Mu kusooka ababadde baagala kuba ssentebe w'eggombolola Charles Kabula Soke ekyamuwalirizza okwesibira mu nnyumba ye naye esangibwa ku luguudo lwe lumu. Oluvannyuma poliisi ezze n'emununula. Mmotoka tebagiyisizaawo nawo nga balaba nti walungi naye emmotoka ebalemye okuyisaawo ne bayisaawo bigere. Ategeezesa nti balina enteekateeka ez'okuddaabiriza oluguudo luno nti naye si yakakati. Enkuba nga bw'etonnya mu kiseera kino kiwonna mu ggwanga singa kusagula edda mu mbeera gemugiraba wano. Enguudo tutandika kuzirima mu January okuba enkoze eki ng'eweddeyo. Toyinza kulwaza mulwadde olwaleero wadde tolina ssente n'oga nti naye n'amutwala ku Lwokutaano ng'afunye ssente. Babeere ku bitooke byabwe oba bisaka motoka bagaliye January bw'atuuka ge nga nkola omulimu. Kabula Soke addusiddwa okuva mu kifo kino wabula ng'abatuuze basigadde bawera nti bwe bataayambibwe ensonga baakuzongerayo.